Bannakibiina ki Nuupu bakomezeddwawo mu kkooti y'amagye Makindye ku misango egibavunaanibwa egy'okusangibwa n'ebintu ebyekuusa ku by'amagye. Ku bano 16 bakkiriza emisango egibavunaanibwa. Kuno kuliko Olivia Lutaaya, Sanya Muhidini kwosa n'abalala. Bategeezezza nga bwe watali muntu yenna abakase okukkiriza emisango gino. Balumiriza nga bwe baawuddisibwa abakulembeze ba Nuupu n'ekigendererwa eky'okubeeyambisa okufunirako ensimbi. Ffe Pulezidenti nkusuubiza nga watali muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga. Omusajja atuvootibya Kyagulanyi yatukozesa okutabangula emirembe. Tusaba gavumenti etusonyiwe, tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire, tuboneredde. Basabye omukulembeze w'eggwanga okubaddiramu basobole okusonyiyibwa. Badde nalina akasente nenjavu wadde lwa busibe bannaye mugambire Pulezidenti asonyiwe bannange. Osikaine Lugaba mukabirira minisita w'abaana n'abavubuka muveeyo mututaasa omusajja atukola mu ssente. Nze bampita Sanya Muhidini musaayi gwa Bobi Kyagulanyi muwabula kuba amagezi ga buwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino. Minisita w'abavubuka n'abaana Balamu Balugahala ategeezezza nga bwe bagenda okubayambako okweddaabulula singa banaayimbulwa. Funa omwoyo gw'eggwanga, so kyensooka okubayamba okubayigiriza babayigirize ideology ate babayigirize patriotism bamanye eggwanga lyabwe. Bw'oba oyagala eggwanga lyo tojja kuleeta loole ya bipiiro byokye mu kkubo yonoone kolansi ate nekya tumukole. Tojja kukwata jambiya ogende ku kyalo ng'otema abantu bw'oba ng'oli mwoyo gwa ggwanga. So tujja kubayambako mu ekyo bafune training bafune ne skills development then betabe ne mu program za government zino ez'enjawulo eziriwo tulina ssente za PDM zigenda ku buli muluka. Ye Yasini Machete kwosa n'abalala 8 bo bakyakalambidde nga bwe batazzanga ku misango egibavunaanibwa. Twogeddeko n'omu eyali puliida w'abawawaabirwa George Musi n'atutegeeza nga bwe baawandiikirwa ebbaluwa ng'ebasaba okuva mu musango gwabwe babafunire balooya ab'amagye nga teyeewuunya lwaki bakkiriza emisango egibavunaanwa. Abasooka bali 14 n'abalala 3 ne bawandiika nti bakyusiza munnamateeka ne bawandiika nti bataddeko munnamateeka ow'amagye era nti olw'ensonga nti oba oli awo balowooza yajja okuyisaamu ensonga zaabwe bulungi era ebbaluwa ekyo yagamba. So ffe twakitegeera kubanga ekisooka omuntu yasalawo oni gwayagala abeererwa yawe naye n'ekyokubiri tukimanyi pressure gye babaddeko ebbanga lino lyonna so tutegeera embeera gye bakikoleddemu. Abakwate baddiziddwayo mu kkomera ly'Ekitalya kw'ossa ery'e Luzira okutuusa nga 21 omwezi guno.